Come on. Nange kuliko mwana. Bambita mama kakati. Oyala kuse. Mwefunye chidiwa kuliko mwana. Mama Diora, chanyizo mugamba. Namukulise. Bwena kunyomeza nozala. Sisobola. Naleka video but of course it wasn't you. Na yo see. Angena kula gobwange. Kula gobwange. Isimanya. Nagambe shira bino byotangamba. Nashira tisaka. Ngenda munyomeza naye Dana, temudamu banje mwana. Bimunde. Kwate mpola. Kucha waisema. Sisobola. Nze namanya Caroline ngamba amazima. Katuleko ne wano kubanga. Nawe wakidde n'ogamba Banye nakubulira amazima. Yaddala. Era bakwate mpola. Naye tulaba nti anyirira kisanezi. Ennyindo yeeyongeddeko kati. Ate ennyindo yange kwagajjaga. Ajja kuddayo. Eyo jasinga. Njagala okutegeeza. Obulumi banayiseemu. Amina. Ati ate oli atamusindise. Lwaki aba amufaanana? Naye mu myezi ebiri ojja kujjanga omwana wange. Mwenda tekijja kusobola. Mukwano nze ebintu mbimanyi. Omanyi fe abalabira ewala tulaba nnyo. Observe. Experience. From a distance. Carol. Of course. So ye muyimbi Spice Diana ng'era yasazeewo okukyalira ku Carol Nantongo essaawa ya kakati Nakawere eyatuzaalidde Sukaali era nga olaba essanyu lyeyongeredde ddala ng'amutwalira koko ku bimuli byonna nga bigenda mu maaso ye Chosen Beck tuwamulabyeko nga fuluma eggwanga kye twategeddeko era yagambye atutteko mwami we Autu kujaganya mazaalibwa ge era ndabyeko n'omukutu gumu gwa TV nga gufumuliza amawulire nti yalese obebi ewaka n'atwala bawe Autu nabo babadde basanyufu era balabiddwako. Barbados. Mwami wange mutwala Barbados honestly kazinga kali eyo gye bazaala Rihanna. Yes, so gye tulaga Barbados tugenda ku havinga ku mpewo ez'enjawulo amazzi buli kimu kipya nga mumanyi nti okuba wenafuna omwami wange twayingiramu nnyo ebintu by'ekizungu bingi nga abazungu bali tu invitinga so tugenda Barbados. Nze mutwala kubanga it is his birthday. Mutwalako out just kubeerako yalye ku makovu ebintu ng'ebyo kuba tabiryangako alye ku makovu alye ku biki kyekyo mwana gwe. Naye munnange nga byonna bigenda mu maaso manyi ku mutala guno kuliko abaana omwana yagambye nti kameramani wa Chosen Beck yeetaaga kugoba nti tasobola kukwata Chosen Beck n'amukuba ennyindo kale n'akwata ebifaananyi mbunga ennyindo eri bwetyo mbu yandibadde wakiri mbu agiweeweeta mbu ffenna tukimanyi nti alina nnyindo nnene naye mbu kameramani yadde ng'alina ky'asobola okukola. Kale bulijjo nkimanyi nti ennyindo ya Chosen Beck nnene naye maama amukutte vidiyo zino naawe okisusiza. Bulijjo tukimanyi nti omwana oyo ennyindo ye nnene naye temuluma tesula waasula esula ku nnyindo era nga takiyinaamu buzibu naye nammwe mukwata bubi bannammwe vidiyo kamera gyongereko waggulu omutereza muyiweeko ka firuta. Ye lwaki Chosen bana tobagaana okukwata vidiyo nga tebalina firuta? Bagenda nabya n'obusimu bwa Tekino akasimu konna ne kalaga nti ennyindo yo nnene kyokka nga oyinza n'okwesanga mu reality nga si ye nnene nnyo eri awo etiisa. Oza mubiwulira munnange si bigambo byange ate munnange tubadde tulya waliwo akafaananyi akatrendinga ka King Saha n'omukyalo oyo abamu bagamba nti mukyala we era oli avuddeyo nakomenti nga nagamba nti bannange ng'aliko omukyalo omulungi. Jjukira Deuvuddeko awo baatugambanga nti King Saha ne Winnie wa Mami nti beeyagala. Twali tuli ate full figure najja n'akatutema nti nedda nti King Saha mbu go between wa Winnie wa Mami mbu n'omwami omu mbakola mu State House. Byali bigambo bya byali bigambo bya full figure.
naye mbu omwami munene naye nga King Saha yakonnekitinga era mbu bino mwali mubuuza nti King Saha beyagala ne Winnie Wamami mbu bya bulimba oli lwakuba mbu omuntu munene mbu mukungu mu gavumenti mbu lwakuba mukungu aba tayagala kwerabisa kakati mbu King Saha kwe kumutemera paasi byali bigambo bya full figure era obutambi obwo kwe buli ku intaneti. So ono omukyala ndabyeko nga bamupositinze era akafaananyi katambudde nnyo nga bagamba King Saha ng'alya bulungi era King Saha munnange ye njukira lwekyo ye yakugamba nti ye bagatta baana naye si muka King Saha. Njogera ku muwala wa Salimusale ye yatugamba nti King si mwami we kujjako taata w'abaana be era nga twalabyeko n'abaana nga bali ewa jjajja waabwe waliwo yakoze statement n'agamba nti mubadde mukimanyi nti King Saha abaana Salimusale yabamuggyako yabeera nabo baalabiddwako nga bali ne jjajja mwami. Otuvuddewo ono ayambalidde Zubeda agambye nti Zubeda byantalo mbu awagula nnyo entalo ku bbeeyi rayisi mbu zaasobola ne zaatasobola. Lwaki ayogedde ekigambo kino? Katugende tuwulize byatugamba. Zubeda byantalo owakula nnyo entalo z'osobola ne z'otaasobole. Era essaawa eno nyongera okutegeeza tewali ali ku sayidi yo. Tuli ku sayidi ya Black Sugar. Black Sugar my love siri kuvamu mu mulungi ne mu bubi. Ako kazubeda bw'okasanga kakube okakulemerera okalume okatuulire. Sike camping obulamu bw'enseeno. Akantu ako kawakula entalo eba mala okwakula entalo nga badde eri ne kasuku olubuto nga bageya nga baseka bolo bagambako nga banyiiga munyigiraani mmwe muze ne munnamawulire era nina okuleeta amawulire oyina kaadi ki nze gola basirifaani wa Shiba simuyinako buzibu naye Shiba wabadde toyina mumuyingiramu gwatali muyimbi Shiba omwagaza ki gwe Zubeda abantu baba boogera balina kye bagasse ku ggwanga eryo Uganda gwe sirika tosobola kwessa muligi emu ne Shiba kalungi wefuula mukwano gw'abanno kumba oli mbega oyagala kukola bukazi kantu gwe views zakufukira views ne ssente ogamba otya mbu oli mukwano gwange nga nkukubira essimu n'ondikodinga kiki ekyakulikodingisa Black Sugar era wamanya ebintu bigenda kutuukawo oli wankwe omale omwasanguze ne wasanze ensi yonna eri ku side ya Black Sugar ate for the matter of fact nti Zubedo wagira mu 7 mwagera ne musaba ne bilioni 5 ezomiwa omusolo mwagala ziri ate lyasobola kubeera ku side yo kantu gwa akampi ovuma abantu wano nakulabira ku muwalawo olwava ne bamwogerako notaliko kuleta bisimpate byo era muwala wange walalala nemba ku ntalo z'abaana nze bali sitaagala nnyo omuntu avuma abaana naye ku luno si by'abaana mpozi nga nawe weeyita mwana otankuula entalo ovuma buli gw'osanze gw'olugambako ng'onyiiga nze ndi ku sayidi ya Black Sugar simanyi kye yakoze kiri awo naye nze ku Sugar sivaayo Sugar bw'agaana agende Tanzania omuloge kasa muyina eddagala Tanzania omanyi oyo omukazi oyo omumpi alina engeri gy'agala okwefuula mbu waakabi oyo Zubeda oyo byantalo oyo ayina omumwa munene bwe guti naye bannange ye olumugambako ng'anyiiga oyo waakulemerera tugenda mumuloga Tanzania eddogo gyeriri bw'okasanga kakube tujja kujja mu kkomera kajja kukoma okutankuula entalo ye bannange zino entalo zinkwatirako omanyi nange seewo mumuzaako guno omumwa guno naye Zubeda asussa tosobola kuŋŋamba oli omuntu mukwano gwo ng'omulikodinga ng'omugamba genda oggyemu embuto nalabye abantu beeyogeza mukwano gwe yakubeererawo ne mu kizibu ekifaanana kitya ng'ogamba muno genda kujjamu lubuto Zubeda olina mutemu ogamba oti omuwala akuze agenda aggyemu embuto newankubadde yali ayagala yatwala nti oli mukwano gwe era yalina okutwala ky'omugambye nekyali kibi wetagana kusiiba kutonjerezaako kubanga tugakutuusaako era nga tugamba kimu nti webale kubanga wekuumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tova